mbaniriza ku bino gimusiziro okubeera nga temugoberera ku Fahad Pro ku mulimu ebaza okubeera nga temutambula wamu nange abaana balabira awo mu ggwanga eri Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi endala zonna zonna awo mu Buwarabu mukola kyamaanyi okubeera nga ate mwekuumira wano bwe tugenda sayidi wali e UK mubale nnyo okubeera nga temugobera Europe yonna yonna, America, Canada n'ensi endala nnyingi nnyo ezeetoolodde awo sayidi awo mukola kyamaanyi okubeera nga ate mugoberera abampisa Fahad Pro era nga mbeerawo nnyo okuteekerateekera n'okutuusaako amawulire era nga saagala nkuyisa munange njagala ntandike n'amawulire ag'omwana ow'obuwala amanyikiddwa nga Brescia Cash bambika mami kalwadde nnyo era nga wenjogerera ssaawa eno ebigambo bino kaweereddwa ekitanda bambi Brescia Cash alina obulwadde obuzinga bumutawaanya era emabegakaawo nabaleeterako emboozi ye nga ali mu ddwaliro nabaleetera akatambi nga ali mu ddwaliro era nga alina obulwadde obumutawaanya mpola mpola era nga ssaawa eno era aweereddwa ekitanda wali ku JJ Medical Center. Tusaba ate Mukama Katonda abeere nga bambika mami akasusa kubanga ate tukagala nnyo katu entertaininga katusanyusa era nga kali free tekalina tabu na muntu yenna so Brescia Cash quick recovery ate we mutwala ku side endala njagala kutwale ku kiri ku Freedom City essaawa eno omwana ow'obulenzi amanyikiddwa nga Chris Evans amenya record bambi era nga ye muyimbi ndowooza mu Uganda asoose okubeera nga ate amenya record eno omwana ono Chris Evans essaawa zibadde ziwera 3 ez'okumakya olunaku olwaleero lwenjogererako abantu ne babeera nga batandise dda okweyiwa ate wali mu Freedom City essaawa zigenza okuwera 5 kugamba nga half ya Freedom City almost ejjudde era wenjogerera essaawa eno abantu abasobodde okubeera nga ate bayingira ndowooza bakomye okuyingira ssaawa zibadde nga 10-11 watyawo ekivulo ne kibeera nga ate emiryango giggalwawo kubanga badde tebakyalina ate wakuyita so abalala bafikidde babayise babeere nga ate basisinkana ate ku kivulu ekigenda okubeerayo e Masaka era ekya Chris Evans so Chris Evans naye tumuyozaayoza okubeera nga ate atuuka kukula bino n'ebisingakaawo kansuke nkutereko obutambi ku ki ekigenda maaso eyo side eyo ewa Chris Evans mu kivulu kino ekya Freedom City naye nga in case tunaba okubeera nga subscribe ka notification bell okukategeko kali bali awo omala subscribinga ka notification bell ojja kalengera ebbali eno on your right side kakoneko omala okakuonakaawo ogende ku all videos so kiba kitegeeza nti buli videos zonna zinabandese ojja okubeera nga ozifuna butereevu gwoyo omu ku bantu bajja okusooka okubeera nga ate bafuna amawulire agakagwirawo Fahad Pro kankutekereko ate obutambi buno tobaawo nga tonagenda olunaku lwaki owulira ng'omugole webatekedde okwanjira ndi musanyufu at the same time a bit nervous kubanga mba ntiddemu omanyi naye era ebiseera ebisinga bw'oba oyingira ku stage otyamu naye ate kyemmanyi nti abantu bagenda kujja kuba mbadde emiteyo yonna nga baboda baŋŋamba anti Freedom City olaba nti obulango bwakoze ki bwanoze ogenda kwambala ki engoye bazijja ettaki naye ng'olaba nti nabadde mbagamba nti Taki temutaddemu akasente kangi Apitex n'agamba nti ffe kati kyetwagala bantu kusanyu kuba tufunye sente oba tetukoze tufunye so omutima ogwo gwa Apitex gwalina ngwagala nnyo nti omuntu asobola okuyiwawo omubiri olwa bizinensi eno abantu abo tulina abatono gogola eddoboozi twabe waddala weetegese wandekanga wanasulayo bani agat another lover banyanakonze sirida wakimalayo eddoboozi ng'ate enkyaki jajjajja jajja nasaza amagezi okulaba nti tajja kuba jajja wajja wana aba ayagala abawala baleme kunkwatako nga bwomanyi tetuzina tuli mu vibe kati kisooka kati nga Apitex ema nteekateeka ekifu sisooka kufa ku sente sooka kufa ku kikyennanga n'abawagizi bagenda kunyumirwa batya kati abantu bungi tubayiseera batakubeerawo ebyokufuna bibijja luvannyuma naye ffe basobola ba Apitex omanyi nti emiryango gigwosa zigina okubeera ssaawa 4-5 tumaze okugulawo okuyingira meka okuyingira 1,000 wansi waggulu 3,000 zo tebo twakuye tebo 30 zo zaweddewo jangu na 1,000 ne 3,000 nesitosuubirayo kavuyo bakanyama bonna webali tulina security ya poliisi tulina abamilitale gwazunga okubba obusimu bw'omuntu tutabona okuzungira ku Freedom City olunaku olw'enkya enteekateeka tutesitese bulungi nnyo Chris Evans ku luno lwemugenda okutegeera nti y'omu ku bayimbi abasinga obulungi mu Uganda bagenda kusigala nakubanti bagenda kusigala bakusaziwedde
konsati abadde banyoomanyoma Chris Evans abalowooza kufaala olwokuba yeeyogeza enjogera eyajjajjaawe bagenda kukitegera Chris Evans ow'ennyondo twamwongeddeko lya Ssaabakaabi bagenda kukitegera nti y'omu ku bayimbi abasinga obulungi lunaku lwankya tetuyinza sukkakawo olunaku lwankya ate asanyuka tv lugenda buterevu waneeno tubalaga embere Mama,